Bannakibiina ekya NUP bana 32 abavunaanibwa mu kkooti y'amagye Makindye baludde nga tebalabikako mu mawulire okumanya omusango gwabwe we gutuuse nga wabula olwaleero bano bakomezeddwawo mu kkooti era bannamawulire nga bwe guli nti baatugoba mu musango guno ssaako n'abantu abaabavunaanwa tukuumidde wabweru wa kkooti. Ku ssaawa nga 5 omusango guno gubadde gutandise okuwulirwa era ng'okusinziira ku bannamateeka b'abantu bano ababadde mu kkooti eno bagambye nti omujulizi aleeteddwa olunaku olwaleero ye detective wa poliisi Biheyo Wycliffe nga musirikale wa poliisi ng'agamba nti ye yakwata abamu ku bavunaanibwa bano okuva e Mbale nga ye mujulizi ow'omukaaga. Obujulizi bw'awadde bubadde tebukwatagana na bujulizi obwasooka era munnamateeka w'abakwate bano George Musisi agambye nti obujulizi bwono obuweereddwa bufumbirire. Tubadde mu kkooti baleese omujulizi ndowooza ow'omukaaga nga mu poliisi agamba nti yeetabako mu kukwata abantu era nga yali cooperation yakwata abantu basatu e Mbale. Bwe tumusoyeza ebibuuzo tusobola okuba ebikuli mu bujulizi bwe ne tulaba nti alimba kubanga okusinziira ku bajulizi abagamba nti nno abaaliwo okusooka nga emmotoka ze baakozesa namba y'abantu be bagenda nabo essaawa ze baabakwata ebintu bibajjayo nga byonna tebikwatagana basooka kuba bujulizi. Munnamateeka George Musisi agamba nti ono bw'abuuziddwa Kajjoji w'ebibuuzo okunnyonnyola engeri gye baakwatamu abantu bano ate alemereddwa okunnyonnyola. Ono agambye nti oludda oluwaabi mu musango guno lwandibanga obujulizi bufumbirire okubeeza abantu bano mu kkomera. Buli tujje tulaba bagamba nti kuno omusango mupange naye era nga ne bw'opanga tosobola kupanga buli kintu kyonna. So ne bibapanga ne balimba bisobola okwijjayo. Tetujja kukoowa kujja wano paka nga tulowooza n'abantu baffe okubeera mu kkooti eno bagibeera mu bukyamu. Kkooti entera kuwuliriza abantu naye tujja okuba kkooti yayimiriza n'olwekyo kubanga abamu balwadde eddagala eri mu makomera terimala ate n'okubeera nga balumwa kujja teekawako omusango gwe bataakola so tebali mu mbeera nnungi n'eddagala teribamala. Omusango guno gwakuddamu ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'11 omwaka guno wabula bannakibiina ekya NUP n'abafamire z'abavunaanibwa bagamba nti si baakukoowa kujjanga mu kkooti eno okutuusa abantu bano bwe baliteebwa. Omukulu twayeyo tebuliiyo nga bubange bupanzi bamebegako baali basabye abajulizi bajje nga beebisse ebintu ebiringa obuveeraveera oba ebikutiya obutasobola kumanya naye ng'omuntu wabanga kyayogera kituufu lwaki abaakweka obujulizi baba naye nga kyamazima basiba nsonga za byabufuzi kubanga bawagira pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Fenno kye tusaba gavumenti obujulizi bwegamba nti ebulina ebuleete mu bwangu ddala oba kyekyo ekkiriza abantu baffe beeyimirirwe babe nga bava bweru nga bawozesebwa kubanga buli lunaku lwe tujja wano babawo information endala gye batusinza ennaku z'omwezi 13 bagenda bongereyo bwongezi kyalabayo kintu kyonna tebasangayo era nze mbadde nsaba gavumenti ebintu ekola ki pulezidenti abe nti asobola okuta omwana kubanga siraba musango gwakola ki naye olwabaleeta sirinjyangayo omusango gwe babasomere bali awo ebintu byonna byakupanjirira bupanjiriza. Bannakibiina ekya NUP 32 bano baakwatibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga baggulwako emisango okuli ogw'okusangibwa n'ebyobwatuka okulya mu nsi yaabwe olukwe okuba n'akabinja k'abayeekera mu ggwanga n'emisango emirala. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.